Mujje baliko gyonna gye mutussaako engalo baganda bange gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Amanyi Omumbejja Aisha Nassolo ng'era nzize okubeera ng'ate kutuusako amawulire agagenze mu maaso n'okubeera nga gatuuka mu ggwanga lyattu Uganda. Olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 22 omwezi tuli mu gwa mukaaga ate omwaka tuli mu gwa 2021. Ngenda tandika n'amawulire agataata Sam ffenna gwe tumanyi obulungi tiyafiiriddwako maama we bambi kitalo nnyo kitalo ddala. Wabula bambi kabadde kasattiro mu kuziika maama woono anti musajja wattu ono azirise nga tasobola kukyebeera. Kitalo nnyo tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gw'ommuze mirembe ate n'ab'ennyumba y'omugenzi mu butuufu Katonda abagumye emitima ab'eŋŋanda abako ab'emikwano bonna basobole okubeera ng'ate bayita mu kiseera kino eky'okufiirwako omwagalwa. Ate munnange wetudda kwe yali boyfriend wa Zahara Totoyo TV presenter ffenna gwe tumanyi obulungi nga kati yafuuka ex era nga ono y'omwami Don Solomon nga we yeeyita. Ono wetwogerera munnange ate poliisi yasobodde okubeera ng'emunyweza olw'emisango egimuvunaanibwa nga muno mulimu egy'obufere ssaako n'okubeera n'amabanja amayitirivu agamususseeko. Era wetwogerera bino ono munnange ali mu mikono gya poliisi olw'emisango egyo n'emirala. Wabula nga mu mawulire amalala tuyinamu gano agannaku naye ate nga gasissa. Omanyi Omuganda agamba nti ebyembi bisekerwa. Omusajja mukulu ono yabadde avuga booda abasirikale kwe kumwekengera nga balaba ekitereke kyatadde emabega ku booda ye. Muganda yange nga woosobola okubeera ng'ate obirabaawo. Abapoliisi mu kumuyimiriza okukebera ekibokisi kumbe nga muntu gwakwese mu kibokisi era we batyo bavuddewo bubi nnyo n'omusirikale ono. Kankulekerewo ka vidiyo ke osobole okubeera ng'ate okekkaanya. Afande omuntu ataliwo afande. What is this you guys? You. Wait. Otambula mu pikipiki we ngo muri mu kutambuza bode bakobiri muri mu. Wait. Alo. Bibyo byasobodde okubeera ng'ate bigenda mu maaso eruuyi eyo anti Omuganda agamba nti akufumbira ey'omutwe naawe omufumbira ya bigere ne musobola okubeera ng'ate mwenkanya evvumbe. Ate wetuddako omusajja mukulu ono Amoti mu balanguzi gwe tumanyi obulungi comedian ono ye munnange lockdown yasazeewo okubeera ng'ate agisalira amagezi era nga ngenda kukulekerawo ka vidiyo ke olabe magezi ki ge yasalidde lockdown ganaamuyamba tegaamuyambe. Samamu. Shoti ya mitwalo 15. Longa hapa. Ali? Nziruka eri ku 10 ate zirena ate wa mutujju. Mune bei yeyo ngodayo wa mutolo wonga akuguza. Uliwo oli omutolo nze byanga sibitegedde mwana abantu simanya 10 ameka. Koze kandisibe kugwe fresh. Kati wabadde yagala kolera iki? Wanayitawo? Uwa. Kiri yakawunga. Kabana. Eta tulabe. Ebya musajja mukulu ono Amoti tebiggwa malojja wabula ate wetuddako mawulire amalala kabadde kasattiro owali mu kisenyi omusirikale omu wagezezzaako okubeera nga atunuzaamu banne ate omudumo gw'emmundu. Ono bamulabukiridde bunnambiro era ne basobola okubeera nga bamuyoolayoola yogayoga nga bamutuuzizza kabangali ya poliisi era wetwogerera abega awa mitayembwa. Kankulekereko ka vidiyo ke osobole okubeera ng'ate wekkanya ekyabadde kigenda mu maaso wabulanga twesabire ate tusabire n'ensi yaffe kubanga ebigenda mu maaso byo tebitegeerekeka. Bulungi siganye naye muno azenga agala kwate mundu immediate kati ekyokoze okudda mundu n'ogira kabati kikyafu nawe bulungi Senatri kulanga yemine ntogera na byangu ate n'olengera omukulu ate n'ojjaka Don't disturb. You enter. You are actually person of that. I'm okay. Don't disturb. Feel at home. No, you are at home. Feel at home. Just enter.
Ebyo bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Nkutegeeza nti twesabire ate tusabire n'ensi yaffe. Wabula ate wetuddako ku musajja mukulu ono alina ebibuuzo byakubuuza muganda wange gwampuliriza, then oluvannyuma alina n'amagezi gakuwa. Kamukulekereko osobole okubeera ng'ate naye munnange omwekkaanya olondemu amagezi gakuwa ogatwala oba togatwala. Ye abaffe byayogera bituufu ne byabuuza. Kakati bw'obanga oli muna Uganda nga wakozesaako ku 10 olwaliko omusajja alima nga waliwo WBS ng'ekyali y'amaanyi nga walaba ku late show smart late show eyo nga stoka yagikolako eyo ng'ennyimba za Abdul Mulasi zesookerako swimming pool zonna ozimanyi zikuli mu mutwe nga wamanya nani Gaetano bye yakola eno ng'ate ali South Africa ebyo nga wabimanyako nga wamanya Nisa Kisemakula nga awangula zino simanga Palm Award Artist of the Year byonna ebyo nga bikuli mu bwongo obwo bimanyi. Muganda wange mwekuŋŋaanye muwase oba mufumbirwe muli bantu bakulu. Ng'ebyo byonna bikyali awo. Prime Minister wa Uganda omukyala Robin Nabbanja ono yabadde ayogerako eri eggwanga era bw'atyo n'asuubiza buli munnayuganda okubeera nga amusindikira ssente nga ziyita ku mobile money era nga zino za kubayisa mu lockdown. Ngenda kumukulekerako osobole okubeera ng'ate omwekkaanya agenda kikola atya okubeera nga buli munnayuganda amutuusaako ssente ku mobile money. Kinaasoboka tekiisoboke. Kamukulekereko muganda wange nkwagaliza ekiro ekirungi akonkuumire atakuumira mpeera tunaalabagana olundi. Kusaba subscribing ku channel eno okusobola okubeera ng'ate ofuna amawulire agagenda mu maaso mu Uganda saako n'ebikwata ku bantu mu bulamu obwa bulijjo. Singadde nze Omumbejja Aisha Nassolo mweraba. Tulina engeri tujja okuleeta akapapula omuntu ng'akakwata ng'agenda either mu banka oba ku mobile money agent nga bamuwa ssente kakooti ako kale kalina features nga ziri technical ng'omuntu asobola kukafootinga nga nebwoba okafootinze tosobola kufuna nsako. And therefore bannayuganda bannange tusazeewo nga Prime Minister's Office oba ne komiti eno ya COVID tujja kukozesa bwe tuba tujja kukozesa akasako naye essaawa zino Ministry ya Gender ne Ministry y'ebyobulamu ne Prime Minister's Office yange gyenkulembera tugenda okutuula tufune ani omwasi alina okuyambibwa ate bali bameka ate tukujje ne budget tugisobola ng'eggwanga then tulabe bandi betusookerako abali obubi be baliwa ande yaffe tujja kuba tubabuulira mu lunaku lwe okwosa enkya olwokubiri tujja kuba tumaze ate twangule mangu abantu tebatufaako okulaba nga tubawa obuyambi nti bizinesi ezigaddwawo babadde basaba gavumenti oba esobola okuyamba okwogerako ne bamanyira ebizimbe ekyo kyo tukitaddeko kuba twakyogeddeko mu lukiiko olwaffe olwa komiti ne tugamba tutaddewo akakiiko aka Ministry ya Trade akagenda okwogerezaganya ne bamanyira ebizimbe bino kubanga balina okukimanya nti bannayuganda ndyali gye bakola ate balina okukimanya nti nabo bwe baba bakubeera mu bizinesi baagala abantu nga balamu. And therefore ffe nga Prime Minister's Office obanga chairperson wa komiti eya COVID tusazeewo nti tujja kwogerezeganya n'abantu bano ate okugenda mu maaso okwekenneenya ekikuubo kubanga ekikuubo twakirabidde ddala nga gwe mukundi okufiitinga amaduuka gonna mu ggwanga. Ekyo tukiwadde komiti era ku bbalaza tujja kuba tulina ansa entuufu tetujja okuweereza eggwanga. Saawa nganya tujja kuba tulina ansa era olukiiko tukoze olukiiko nga bulabaganzi bungi nga bwe tubadde mu bumanyi bwe twali tulina ku mwaka ogwako. Gavumenti mwagala ebawa accountability sector abantu tebakungaanya ekyo omukyala akizeemu bulungi. Ekisooka mulina okukimanya twafuna bilioni 29 zonna wamu abamu baatuwa mu mmotoka mukaasa mu batuwa emmere ndyomu ku abo abantu bali kyali Ministry ya Health
abagigabanga nga twasooka kuwa obuyambi abantu ba bulijjo emmere gyemwatuwa Prime Minister's Office. Endala twagiteeka ku malwaliro mujjukira twali tulina quarantine centers abantu mujjukira abaali enamboole n'ewalala emmere yatuyambako ne mu regional hospitals mu ggwanga yatuyambako okubawako emmere ate essente bazibabuulidde bulungi ezimu zigenda kugula motoka zijjawo kyejja okuva mu Toyota emmotoka nyingi nnyo nga bwe bazibagambe. Mukulu Mulondo wali vision ayagala tubaweeyo oba tukayite tutya okutumbiisayo abasuubuzi tuwongeremuko ku luviiri naddala olw'okuba bafunye ekizibu kyabwe naye tetusobola kubalimba eggwanga lyaffe amaanyi mugamanyi andeyafe ensi endala zisobola okikola ng'ezaakola edda naye sobola kulimba musuubuzi oba bano bananyini bitongole bakampuni tujja kudda esente tuzise ebbali tubaweeko. Njagala okubasiima kubanga ennaku zino buli wogenda olaba omuntu ataddeko masiki naye tutyali ekizibu kimu nti yadde otaddeko masiki n'okuteekawo nekale eba terina makulu kyekibadde kibulamu kyokka tubasaba muteekeko masiki zammwe bulungi nga zibise wansi kalevu nga zituuse wano ku nnyindo kibe kibayamba nti oba osobola okwetangira gwe mwenyini n'okutandika kyekisinga kubanga bino byonna bye tulimu tuze omuzungu akiyita desperate measures naye singa tutangira abantu baffe ne baba nga tebalwadde nabyo byonna byetwogerako esente zemulira twogerako zaalibadde tezigenda mu ebyo twalibadde esente ezo tugamba nti jesu fenna tuwangudde bannayuganda bannange tujja kugamba nti tuwangudde olutalo luno lwaffe fenna buli muntu avunanyizibwa kyenkanyi prime minister waali baminisita mubalaba bwe bali fenna wetuli naye fenna twagala munnayuganda abeere mulamu lwokugamu bwe tutaddewo tewali muntu gwe babonereza naye tulabanga yengeri yokka gyetusobola okutaasa obulamu bwa munnayuganda kubanga obulwadde busaasaana ku sipiidi ya nyinyi ate nga tulina okulaba nga tugezaako okusiba so tukusaba kuba tolina kyamakulu kyogenda kukola nnyo mu tawuni togenda tugezaako okulaba nga togenda mu bantu bangi ate abasobola okwegema mugende mwegeme eddagala eddala lyazze naddala abaagala sekendituuzi era twagezezaako n'okulaba nga tufuna n'eddagala eddala erigema vaccines Johnson and Johnson ebirala omukugu ajja kubibagamba naye nange ngezezaako ensonga ya sitika minisitule ya wax nekulembebwa omukulu General Katumba Wamala tumutaddeko nga kiyakaaso tugenda kukozesa obwekitalo ku luno era kakati stickers zonna enkadde zebabadde balimbisa abapoliisi era stika ya minisitule ya health ezo tezikyakola nzigaddewo mbagirawo kakati stika endala zijja kuba nga ziri kiti online kubanga simanyi bwekyogera mu Luganda and therefore essential categories of people abo abagenda okusigala nga bakola betwayogeddeko the 10% bajja kufuna stickers zino naye nga ziri online okuyita minisitule y'ebyobulamu ya wax nga okusinziira nga bakwatagana n'abantu naye abasawo bonna mu ggwanga bo tebali mu lockdown balina okukkirizibwa ne batambula abapoliisi bonna mu ggwanga abo tebakkirizibwa bonna okutambula owulidde bamemba ba paalamenti tugenda kubanga tulina nga obulabye tubeetaaga okuteekateeka budget okola ki kulaba nga tusigalawo nga tutambula nabo bajja kusigala nga batambula